okuwagira Kyagulanyi ne Nuupu nnyo obutwa okuwagira Kyagulanyi ne Nuupu nnyo obutwa ne nva ku nsiko. But your aspirations are the same. Nze n'omuntu akyawagira Kyagulanyi wa Nuupu oyo ebutabika candidate. Oyagala malwaliro malungi yatugamba ajjako dictator. Ali Chicago ali abulamu abuukanga nnyana. Nze nakola ne Bobi Wine era nemmanya ebigendererwa bye ebituufu. Ekituufu ye si muna nkyukakyuka wabula ali mu kubanga ali abulamu. Frank Kashumba bw'atyo bw'ategeezezza era ng'agamba nti Bobi Wine ono ebyaddala mulina okuba nga mugendera vidiyo eno nja kusaba gwe awagira Bobi Wine ogiweemu ku kadde Frank Kashumba bw'abanga ddala omutwe gwe gukola bulungi yandibanga aina ekipya kyayogedde ku Bobi Wine naawe kyogenda okubanga bubunye era nja kusaba sooka ogimpereka like. Katino Kashumba agamba nti Bobi Wine mu ggwanga lya Chicago kussa eri mu Ottawa e Canada gyali essaawa eno wetwogerera ali mu kubanga ali abulamu era tali mu byankyukakyuka. Kati njagala ompe ndowoozayo Bobi Wine message gyengenda okubanga nkuwa bw'ati bwe yabadde mu ggwanga lya America mu Chicago essaawa eno ali mu Ottawa video mpa kugikuwa wansi awo osobola okugikeberako. Bobi Wine bino byali mu kubanga akola mu nsi z'ebweru. Kashumba ne banne bongera ddala okukakanya Bobi Wine lwaki kiri bwe kityo. So we must be stubborn. We must be stubborn, friends. We must become a problem to our enemy, to our oppressor. If they don't give us our freedom, if they don't leave us alone, we must not allow them to have peace. It is our duty to stress our oppressors. Lucky enough, we know how to stress them from the comfort of our phones. Hey, don't allow the oppressors to eat your money in peace. Somebody steals the whole hospital. Yes, they can steal it. You try to protest, they arrest you. Don't allow them to eat that money in peace. We can do that. Let us do that. Ebiwalanya Bobi Wine byebyo anti abantu abamu be yali nabo bwe bamala okukiraba nti abasuseeko takyali level zaabwe basala okubanga bamulwanyisa. Kati oyo n'abalala bangi nnyo abagenda nga bamaze okubanga bagulwa bakitegera nti president Bobi Wine yabasukkako era nga kibayinza okubanga bakola ate abamu kati ng'omwami oyo baali balowooza bamusingira ddala okutegeera oboolyawo naddala mu ndowooza zaabwe. Ngenda kubanga mukuwa mu maaso awo naye nga sooka okkirize nkujukize mu katikitiki aba Spurs Tours and Travel bano batwala abantu e Canada ku bei layisi basobola kubanga bakutwalayo ate obulamu ne buterera ddala bulungi nnyo. Abakulu abagamba osasula mu bitundutundu era still bajja kubanga bakikolerako. Kati Hajimiti ye musomi wa dduwa Kayingo mukubireko tojja kubanga wejjusa. Kati Frank Kashumba bibino ebigambo bye eri Bobi Wine. Pagire Kyagulanyi Uganda litondo kati ali mala bweru yerira sente akalumu kaweje no MK yekayagenda ku gwanga lino akaseera kabaka tusi kuba nawe still serving with our office. So contradiction side yo. Oya ogambye yagala malwaliro. Lubo obuza aliwa. Kubanga MK tutula na imanyi bwalowooza. Kati Bobi Wine yakugamba sibavumirira embeera ya malwaliro amabiri tulina. Enjawulo byanjawulo Kyagulanyi comedian oli si comedian. And I know how he thinks and I know how bitter. Mwirabire muhozi mutabani wa Museveni. There's another muhozi a Ugandan ali bitter ebintu bitambula. Kankubuze mumanye yabadde behind yo okuyola bano n'abayolebwa. Sibitongole byako eri. Kati kambatemyeko. Kankubuzemo singa muhozi yali talwanyisa buli bwanguzi. Munnaffe bawana yali badali luzira. Yali kwebukubika simu ngakubira director CID. Tamukwata. Timumukwata muwaki. Muhozi mwena mumanyi CDF Senior Presidential Advisor First Son. Otegera. Singa yali talwanyisa nguzi. Mawanda yali badde luzira. Miluni yakolanga bwati. So Muganda and understand the plight of the people of Uganda. Yes. It is very important that we do not wait for that day. Yes. When blood will be flowing and you will be giving reasons for appeasement of the dictatorship. Yes. It is the U.S. appeasement of the dictatorship that led to the outbreak of the First, Second World War. Yes. And it is still that appeasement up to today. Yes. After 50 down years the road with the rule of law. Yes. And the U.S. is still continuing to macerate impunity in Uganda. Yes. We are asking the U.S. to stop macerating impunity in Uganda. Yes. We are asking you to stop funding the dictatorship in Uganda. Yes. And then the Ugandans will rise. And when they rise, I can assure the nation and the world
that the dictatorship will be no more. Yes. Let us rise together and fight the dictator. Yes. Rise together and fight the dictator. Yes. America, stop funding the dictator. Yes. America, stop funding our death. Yes. America, stop funding the bloodshed in Uganda. Yes. America, stop funding the dehumanization in Uganda. Yes. Viva Uganda, viva! Viva! Viva Uganda, viva! Viva! Viva America, viva! Viva! Viva NUP, viva! Viva! Viva Chagulanyi Robert Sentamu, viva! Viva! Hey Uganda, oye! Oye! Uganda, oye! Oye! Boko! Our power! Boko! NUP! Everywhere! NUP! Everywhere! Chagulanyi! Chagulanyi! Nasima kabuli yange ekijja kyabwe nenkivaako bagenda kunzika nga nyimiridde kabuli yange kyeri ewaga bagenda kuzika nga oyimiridde yes tabagenda kuzika mu ndi mutaani mwatamala emirundi eyebasa ematale eyebasa akolaki abatalina kyasobola ayimiridde oyagala kuzika nga weesimbye bagenda kunzika nga nagikola dda maama nemukabya dda mugwamu emisota nengisekula mama obuli wagirabako bwata agitya agamba nasalamu weesimbira otya kabuli mu butuufu A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Do you know? Wajisima nga mpanvu bweti. Sisi nezo kugalamira. Let me tell you. If you are observant, kabuli ibefanana eti. Kafe balina kamwana ndani bakuteeka bweba. Kati eno si kabuli. Mwetuli? Efanana ki. Apart from being bigger. Omuntu tategeera kyabeeramu. N'ekisenge kyo seputi ne kabuli. Musula. But you don't realize rectangle rather rectangle weight kakati kibiki neto sobola obawe kubebisirani kabuli kabuli eri omuntu nagambye ejjo omusajja ne mugamba nze manye bava wano e Kampala ng'omulambo bagukimawa omulambo guli mu kyalo omugagga wo mu Kampala ng'agenda ku zeekaali muganda we ne bakola kofini ekatwe ab'ekatwe tebazeebakamu bazebakamu okulaba babajjamu kakati omusajja ow'ekatwe n'agigenderamu out of excitement n'agigenderamu abagagga bajja muwa ssente